Enkuba ekedde okufudemba mu disitulikiti y'Entungamo etataganyiza enteekateeka za James Nathan Nandala Mafabi akwatidde FDC Bendera kuba pulezidenti okutandika amangu olugendo olumutuusa mu disitulikiti y'e Rukungiri okunoonya akalulu. Ono n'abantu be basimbudde mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana era nga batuukidde mu town council y'e Kebisoni. I am feel very well. Kandi mwenu twashemererwa mwenu tube tumutegereze mwenu tujya tumurebeho kandi twamwakira n'amashemererwa mingi munonga Mubagarura tucuse embera y'abantu kuba twoye embera y'abantu uruguto n'abarona rufuru mwe binya tutamburanga bwo twubaya abanse binya kuba abantu abanse bigundi. Mu tawuni eno bangi kubesimbyewo omuli aba FDC ne PFF ebipande byabwe biriko n'ekifaananyi kya Dr. Besigye. Nuwe face wa opposition wena hati outwine owatwandisire owatwigwira misho mwihangere ryona abantu bana bacumize kandi kano Dr. Kizza Besigye umukoreba nezarwa yitu ya Rukungiri enzarwa ya Rukungiri tukamurugaho nuwe yatandisire cyo kibina cha FDC ni twetwena tukamekinga shuwa ngo kibina twachikoratera so tukabasa kurugaho akatwereka umuhanda nugogo nawe ogutuchuruho ogwa one people one Uganda. Olwokuba nti Dr. Besigye mwana nzalwa yeno Nandala buli wabadde atuuka abadde yeewozaako oluvanyuma lw'okuteekebwa ku nninga okunyonyola lwaki FDC ne Besigye tebakyali makambugu. Tulina abantu be basiba nga mulina muganda wange Dr. Besigye bya politics nzewe munapo obukulembezi oye anasooka okufuluma n'abo abo bonna be basiba bayita ku bya politics kubanga tetukiriza abannayuganda babonabone nga temune muzango gwe bazizza. Ekyo kyalina okubakakasa tuuza wano ne plan okulaba nti abantu ababeera mu politics tukubasiba tubeera wano ffenna nga tuyogera bya politics. Ng'atuuka mu tawuni y'e Rukungiri abasuubuzi balabiddwako nga besimbye ku maduuka gaabwe okulaba ekigenda mu maaso. Kampeni yaffe gye tukola nakola ki? Bano abanjulidde manifesto ye omuli n'okubbulula ebyenfuna by'eggwanga. Ensonga ky'oba olaba osasula emisolo okuva ku makya paka lweggulo naye temuvaayo kubanga emisolo gino gijja ate gimu gyakukola ki gyakubba. N'okubasaba mumpe omukisa tukomye ababba emisolo gyaffe buli lunaku. Kino nze yekka nakisobola, Muzeeyi Museveni n'ettiimu eziriwo endala tegisobola. Ng'ayolekera okuggulawo woofiisi ya FDC Rukungiri waliwo abawagizi ba Besigye n'ekibiina kya PFF abamwogeredde ebisongovu nga bamulanga okulya mu Dr. Besigye Olukwe ate nga y'omu ku batandika FDC. Oluvanyuma ono aguddewo woofiisi y'ekibiina mu kitundu kino. Kyokka ebyatandise ng'olusaagiriro bikomekereza nga biranze anti abawagizi ba Besigye abalala beegasse ku mugendo gw'okwogerera Nandala amafuukule. abakugenda n'abamahurire mugambire akari umunsi y'Olukwe yari mu kibiina cy'Olukwe Rukungiri tukumwetengayo ekibiina tafa mugende tubangarama. Ebibadde byogerwa tebirobedde bawagizi ba Mafabi kusigala nga bayise ebivulu okwetoloola tawuni y'e Rukungiri. Mu mbeera eno waliwo n'omuvubuka gwe tulabye ataawa.
kyokka bano nabo bamaze ne bafuna obutakkaanya nga waliwo omusajja mukulu gwe bawazeewaze. Oluvanyuma Nandala ne ttiimu ye beeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kanungu gye bakuyegedde abalonzi. Okwawukanako n'embeera ebadde mu disitulikiti y'e Rukungiri, munna FDC Nandala Mafabi gy'asanze akaseera akazibu. Wano mu disitulikiti y'e Kanungu ayaniziddwa abawagizi be awamu n'abatuuze. Nimumanya ngu turi omu hururu y'okuronda obururu kandi twabaleetera omwebembezi orikwetaaga obwa pulezidenti bw'ihanga eri. Singa tewabeerawo kikyuka olunaku olw'enkya Nandala Mafabi wakukuyega abalonzi mu disitulikiti okuli ey'e Kabaale, Rubanda ne Kisoro. Nze Kasenyo nga mulinde kwa NTV wane Kanungu.